Malie ava mu ntamu yamala n'agivaamu. Olunaku lumu Malie aba ali awo ng'alowooza ku Muzeeyi Masaaba era ng'alowooza okugenda okumulaba kubanga yali aludde nnyo okumukubako eky'omulubaale n'afuna ebbaluwa eyali eva Embaale okugyetegereza ng'eva wa Muzeeyi Masaaba. Ebbaluwa eno yali eyita Malie bw'aba afunyeewo akadde agende Embaale alina bye yali ayagala okumutegeeza. Wano Malie n'alowooza nti omuntu yali tatera kumuyitayita ateekwa okuba nga ddala alina ensonga enkulu gye yayagala okumutegeeza. Yasalawo okugenda mu ggandaalo lya Sabbiiti eyo lyennyini. Ku Lwomukaaga olwo bwe yamala ekyenkya n'agwa mu kapyata ye n'ayolekera Mbaale. Awo nno waliwo ssaawa mmeka zaayitawo Mbale ng'ali mu Mbaale. Omukulu Masaaba yamusangawo era nga bw'atera okukola n'amutwala n'amulambuza ennimiro ze. Bwe baakomawo nga bamaze okulya n'ekyemisana kye bava bafulumya obutebe bubiri awo mu luggya mu kisiikirize nga bafuna ne kawo akalungi. Kaakati baba kye bajje bakkalire. Masaaba kwe kugamba Malie nti yamugamba atya? Masaaba kwe kugamba Malie nti Malie mwana wange nakuyita nga nina ekigambo ekikulu ennyo kye nali njagala okukutegeeza era nga njagala okirowoozeeko nnyo n'obwegendereza era okisalire mangu amagezi. Ko Malie nti kigambo kyekyo mukama wange kale kimbuulire nange nja kukisalira mangu amagezi. Gwate kinaaganirawa? Ko Masaaba nti Malie mwana wange nze ndaba osajja kudde omaze okufuna omulimu omulungi osomye bulungi kakati buli kintu okirina naye obulwako kimu kyokka. Ko Malie nti ate kiri wa taata? Ko Masaaba nti tolina omufumbi wa ttooke. Mbadde njagala ofuna omukazi amaka ago galyoke gatuukirire gabenga ag'abasajja banna abalala naye omusajja bw'ataba na mukazi aba muwewufu nnyo tafuna na kitiibwa ne mu basajja banno toyala obeera awo ng'eggali eteriiko biziyiza anti toba na muntu akukomako bw'oba owaba. Ko Malie nti mukama wange omukazi nandimufunye naye nze sibalaba. Ate bangamba nti bw'ofuna omukazi oba wejjeeko emirembe gyo era n'emirimu gyo giyinza okukufa nga toyinza kufuna nsimbi anti omukazi aba akusumbuwa buli. Basumbuwa kugabya abakazi naye ng'ate omusajja olina okuba n'omukazi. Omwami omu yaŋŋawa nti okufuna obufumbo kuba kweyimbamu mugwa mu bulago ate omulangama nti ezifumbe ewannagundi si ze ezifumbe ewange kwegamba obufumbo tebulinaako nti nze ngenda kutetenkanyiza ku bwagundi nedda. Era abakyala abantu batagala kuwasana kufumbirwa mbasaasidde. Kale fumbo butukuvu Katonda yabutukuza naye olina okumala okwebuuza ku Katonda kubanga baawa katulabe obwa Malie agandya ebyabakazi nze tombuulira. Ko mukulu Masaaba nti nedda ekyo si bwe kiri munnange nze omukazi simulina naye olaba emirimu egyange tegigenda bulungi ye banno eyo gy'obeera tebalina bakazi naye emirimu gyabwe tegigenda bulungi. Nedda naawe nze njagala ofuna omukazi owase obona obwomu nga munaye butawaanya toyinza kukola mirimu gyo negigenda bulungi nga tolina mukazi. Malie nedda kyusaamu. Ko Malie nti nze munnange saagala nze munaye saagalanga ku mukazi. Malie tayagalanga ku mukazi yalina emyaka emekoono we yakulira tewaali basezi. Kaakati nze olwo nakikola ntya? Ko Masaaba nti
ekyo tokifaako mwana wange, tujja kumufuna. Naawe Marie mwana wange onimbye bulimbi n'okatagga. Abakazi abalimu n'abalinga ebijanjaalo gamba nti ekyo kyakwekwasa bwekwasa. Naye abakazi bangi nnyo. Abakazi bangi nnyo mu nsi muno ate nga baagala okwetwalira obufumbo. Obanga gwe akubuze nze nja kumunoonya. Wano Masaba okwogera bino yali yamala dde okusuula enkese eyo mu basajja abakulu banne. Omusajja omu omukulu yalina muwala we nga bamuyita Julia. Namboozo era bannaye Mugisu. Ono ajja kufumba ono. Bw'aba Mugisu, nze Abagisu nabamali. Akuba nanoonya Masaba yambula. Bw'aba Mugisu ajja kufumba. Ono omuwala yali Mata. Anti nga si mulungi mulwadde. Yali kyajja amala okusoma e Makerere University nga yasoma bya mbeera z'abantu era nga afunyeemu ne digiri. Omuwala ono yali agenda okujja ewa mukadde we enkeera nga ava mu Kampala gye yali abeera mu kiseera ekyo. Ebintu bino Masaba yabibuulirako Marie era n'amusaba aleme kuddayo ku lunaku olwo amale okulaba omuwala gwe yali amwagaliza enkeera. Era bwe kityo bwe kyali. Julia bamuyita ewa Masaba ku makya era naye n'ajjirawo kubanga ne kitaawe baali bamuyisizaamu Dolukwe. Marie we yalaba ku Julia. Yene meme n'emutunduga. Ye lwaki abasajja ne bagamba okukwana kuzibu. Abasajja bamulaba abakazi bemwagala emmeme zibatunduga. Mbu olubuto netandika okwegugunga. Mulabye bambi. Munnange Marie natandika okukubagana n'abange yali azizza omusango. Amaaso ge gaali tegatunulanga ku kimyulanga kya mwana muwala ono Julia. Marie n'atunulira omuwala n'okwasamirira n'ayasamirira. Mu ddiro yasangamu Masaba ne Marie bokka. Julia wano ng'omuwala amaze okukkalira baalamusiganya. Bwe baamala Masaba kye yavaamu anjulira Marie n'agamba nti ono ye muwala waffe gwe bayita Julia Namboozo abeera Kampala eyo. Abadde asoma Makerere eyo. Omusomo yagukuba oluku mu mutwe omwaka ogwayita. Kakati abadde akyalinda bwe baali bamusuubiza omulimu alyoka atandika okukola. Ate n'akyukira Marie. N'akyukira Julia n'amugamba nti oyo ye mutabani wange gwe bayita Simon Peter Marie. Julia obadde tomulabangako anti ebiseera bye ebisinga abadde eyo mu Bulaaya ng'asoma. Ate bwe yadda n'abanga buli kiseera emirimu gye gimumalawo. Akolera eyo kakira mu kyuma kya sukaali. Wano Julia ateekako akamwenyumwenyu akamalayo obulungi bwe bwonna nga alaga amannyo ge agaali ag'akasenge era nga gatukula bwe tukutuku. Julia yali addayo e Kampala ku olwo. Masaba n'asaba Marie amutwaleko amukomye ejjinja awo alinye katakisi akanamutuusa mu Kampala. Ekyo Julia akisiima nnyo era ne yeebaza. Mazima okuggyako ki? Julia yali tasobola kusubwa lulenzi lwa ddagada lutyo nga lumalye. Essaawa bwe zaatuuka ez'okugenda Julia yakomawo ewa Masaba era ne balinnya emmotoka n'eboolekeza ekibuga Jinja. Mu mmotoka baagendanga banyumya emboozi eya bulijjo naddala ekwata ku misomo n'ekwata ku mirimu. Julia yali mwogezi mulungi era ng'ayogera bulungi nnyo era nga eddoboozi lye lisikiriza. Bwe yayogeranga Oluganda ng'ogamba lwanayogeranga lwokka, ate bwe yayogeranga Olungereza mama atoyagala amale. Marie si ye yali agamba nti tayagala bakazi. Naye Julia teyamuleka waggulu. Bwe bagenda okutuuka ejjinja Marie yali tayagala kuleka Julia. Awula bannanga abasajja. Marie yali tayagala kuleka Julia. Era yavuga buvuzi kumutwalira ddala Kampala wadde obudde bwali bulabika ng'obwenyodde. Marie yavuga bannange. Julia yali asula wa mukulu we entinda eyo. Bwe yagivuga yagiggusa ntinda. Marie bwe yasiibula Julia awo ne yeteekamu olusajjasajja n'abuuza Julia lwali jje kakira okumulabako.
kasukali abanalyo. Julia kye yava amusuubiza okumukubira essimu lwali bafisizaawo akadde. Essaawa nga zigenda okuwera 6 obw'ekiro, Maria yakwata kapyata ye n'adda ekakira. Bwe yali agenda n'awulira essanyu eritali lya bulijjo mu mmeeme ye, era n'awulira emirembe giva awamu mukazi. Ekiro ekyo kyonna teyasobola kwebaka, anti ng'ebirowoozo bye byonna biri ntinda wa Julia, omwana omuwala omwana w'omugisu. Sabbiti eyo yonna yamuyisa bubi nnyo, banayo omukwano guluma, anti nga si mutereevu mu mmeeme ye, nga emmeeme eri wa Julia buli kaseera. Mukwano guluma. Ku lw'omukaaga lwa sabbiti eyaddako, Maria n'afuna essimu eyali eva ewa Julia. Julia nga yayanguye ensonga. Sagala mukazi apapa. Ng'amugambanga olunaku olwo bwe yali ajja ekakira, amale naye amalewa. Hanze ebyo sibyagala nti ngenda obbikomya wano. Mbusebo Julia ajja amale eggandalo lyonna ewa Maria. Mwekyo mukisemba. Wano Maria kyamusanyu. Maria yasanyuka nnyo, ate nekimutiisa okukamala. Okusooka byonna, Maria yali tasulangako na mukazi. Byalimu n'ebyo bagenda okutuuka awo. Siyinza okukoma wano okubisoma saagalira. Maria yali tasulangako na mukazi yenna. Kakati bwe yalowooza nga Julia bwe yali agenda okujja, era bw'agenda okusula naye emmeeme n'emukubagana kumpi kumubuukamu. Naye oluvannyuma ate n'aguma kubanga yali takyalina kyakukola. Yateebereza okumuyimiriza ng'ate muli awulira okwagala waakiri okunyumyamu naye yo kyokka kinaamala. Munnange olw'omukaaga olulagaane terwalwa ku ssaawa endagaanye. Maria yali atudde awo ewuwa ali ku kacupa ka bbiya, yagenda okulaba ng'emmotoka esibirawo mu luggya lwe ka takisi. Bw'agenda okwetegereza omuntu eyali ava mu gundi nga si ye Julia, yali ayambadde bulungi ng'atonnya mooli, Katonda essanyu limutte, ate nga muli bw'ajugumira. Yamwaniriza bulungi n'amuyingiza mu nnyumba, naye nga takyalimu ka buntu. Yasomboola obugenyi bwonna bwe wali olabye. Ekyeggulo ku olwo baakirya mu kibuga mu wooteeri eri Amatendo. Bwe baamala okulya bagenda mu kakiraabu akaali mu wooteeri eyo, ne batandika okumulingusa omubisi. Kozi Maria yali atandise eby'omwenge. Maria engeri gye yali tamanyidde nnyo okukoona bidde, yanywamu nga baaba bubiri busatu. Yagenda okuwulira ng'ekiwanga kitandise okuzitowa. Ye munne Julia yali amanyi bulungi, saagala mukazi anywa mwenge. Bakyala bannaffe mwali badde temunywa na mwenge. Mpazi olabika bubi nnyo ng'onywa omwenge, ate n'ogunywera. Julia ate nno munnange onontama butami. Julia yali amanyi bulungi okutema omubisi. Kutema mubisi kukola ki? Ye munne Julia yali amanyi bulungi okugatema, era ye teyagazannyisa amazzi. Bagenda okuvaawo ku ssaawa nga 7 ogw'ekiro, nga Julia takyate yafuuse nabyejeegula nga zino enswa ez'okukkubo ziba tezinatuuka gye ziraga ng'engoye zibikkuka. Munnange nga takyategeera biri ku nsi. Bwe bava wano baddayo buzeeka, era obuliri ne babwesonseka babiri. Obudde bwali bunaatera okukya, Julia kwe Julia azuukusa Maria. Nalino nga saagala kubisoma abaagalwa. Anange omuwala ye yazuukusa omulenzi, Julia n'azuukusa Maria. Babeeko emboozi gye banyumya, yali emboozi kye kamala ogiraba. Omanyi ye Julia yali muwala mukalukalu okugenda okukakkana nga amaze okusomesa Maria ekyo. Julia olwo Julia agenda okugulirawo Maria oluggi, n'ayingira we yali tayingiranga. Mu butuufu Maria gye yayingira yali
tatuukangayo wadde okulootayo olwo n'alyoka yeewuunya ensi era n'atendereza Julia mukyaye byali nyumye walinga hanemuunu egira naye bino Julia alimba sagala mukazi mukalukalu nnyate bw'ati olwo n'alyoka yeewuunya ensi era n'atendereza okuvuunyuula ebikyepere n'ebinnonogo bye yasanga byali tebinyumizika olwo ne babeera omwo mu buliri omwo okutuusa omufumbi lwe yabayita okujja okulya ekyenkya Maria yali ayinza kudda gye babadde na Julia enkeera kubanga yenna yali awulira nakanyama era n'okulumizibwa okw'enjawulo olwo Maria n'alubala nti lwali lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwe obudde bwali bwalwaggulu ddala Maria n'avuga Julia mu mmotoka ye n'amuzaayo ewaabwe kati nkyasoma biki bino banyiiziza Maria abadde avudde mabega ng'ajja mugolokofu Julia ono kale okuva olwo nga Maria anona Julia nanti olaba wagambe yakaliddeko mwoyo mulondo naye ate maama ene yaliddeko tekutula naye ono yamukutula bukutuzi yamukimanga buli lwa Ssabbiiti ne babeera bonna ekakire omwo nga beefulukuta nga yalira atajja anti Julia yali aguliddewo Maria oluggi lw'omukwano guli gwennyini gwe yali tamanyi lumu omukulu Masaaba yayitirako ewa Maria n'amubuuza ku bigambo biri bye yamulekera era n'amutegeeza nti ensonga zaali zikyagenda bulungi nga wayiseewo emyezi nga 6 kasooka nga Maria aganza Julia Maria kyava aleeta ekirowoozo ky'okufumbiriganwa awo nno era Maria ye yakireeta akala abakazi baagala nnyo embaga naye ate Maria ye yakireeta mwattu wano Julia baasindika munyamusubi nakkiriza awataali buzibu bwonna yakkiriza munnange mu mwezi ogwo gwennyini Maria okukkiriziganya okwo yakwanjulira omukulu Masaaba n'asanyuka nnyo ebitalojjeka wayita emyezi nga 3 ne bategeka okugenda mu bakadde ba Julia embaale bakadde ba Julia tebaali wala nnyo n'ewa Masaaba ate era tewali wala nnyo n'ettaka lya Maria omukulu Masaaba lye yali amuwadde nti Maria bw'agenda ew'omukulu Saamu okumutegeeza ku bintu bino yamusanga alina olugendo olugendo lw'e Bulaaya lwe yali atambudde ng'agenze ku mirimu gya kampuni ebintu bino Maria yalina okubiyimiriza alinde omukulu amala okudda biryoke bibeewo kino nno mukadde we Masaaba naye yakikkiriza ku nkomerero y'omwezi ogwaddirira omukulu Saamu n'akomawo kyokka n'abanga alina ate okugenda e Kenya ne Tanzania okulambula amatabi ga kampuni ekyo kyamutwalira ate emyezi emirala 2 okutuusa lwe yakomawo olwo n'atereerako Maria yamutegeeza ebyokwanjula kwe naye n'asiima nnyo era n'amuwa amaanyi agende mu maaso n'ebintu Maria bwe yamala okubiteesaamu n'omukulu Masaaba ne balonda olw'okwanjulirako Julia olunaku nga lutuuse abantu bonna abaali bagenda okwerekera ku Maria bakeera bukeeze ewa Maria ekakira ettiimu eyali egenda teyali nene nnyo anti yali abantu balondemu nnyo ate ekyo kyamagezi nnyo ettiimu egenda abantu tebalina kuba bangi abaagalwa mu kugenda okwanjulwa bannaffe mmwe abanjulwa mwagala muleete n'abeebule n'abeebwe yasimanya taata wa kojja wa senga abantu 150 nazo kuno baabanga abantu bameka singa 607 naye n'oleeta abeebule n'abeebwe n'oleeta abantu 150 bonna bagenda kukola ki bannange ne mukyusizza ebintu
bali bakenda kubaga banaye yefe twagala abantu 50 anti nona ayagala bisi bya kinyumu ate nekirala babanga bankizo bantu boddala ba munju be bagendanga okwanjula n'emikwano gy'emitonotono negwe n'oyola ekyeki bwe kyalo kye namasuba bonna mikwano gyange bonna bajja genda banjule naye nga lwaki Maria twala abantu batono bali omugole yennyini Marie omukulu Ntwatwa ne mukyala we omwami Kerespo nsi yaleeta ne mukyala we abaami abalala babiri mikwano gye beyateranga okubeera nabeeyo mu Uganda Club n'abakyala baabwe omwami Sundirani mukyala Sundirani naye yajja omukyala Sundirani teyajja omwami Sundirani omwami omu eyali akola mu kampuni omu ku babiri Marie be yagenda nabe e Bungereza okusoma mwana wange ne Sendoddo teyalutumirwa mwana Sendoddo sebo naye yagenda ate ekyo kikulu nnyo bannaye kanveeko wano katono nzije agambye nti omukulu Sendoddo teyalutumirwa mwana naye yagenda ne muzeyi Magumba naye yawerekera olwo bwe batuuka Embale ne balyoka begatibwako omukulu Masaba ne mukyala we anti Masaba yali omwogezi omukulu ku ludda lwa Marie emmotoka bwe zaakaaba okuva e Kakira zaggukira mu maka ga Masaba awo abantu ne beerongoosaako bagenda okutuuka ku bugenyi nga bonna bamyansa bonna bayambala kiganda anti n'olaba abasajja bwe basamba emitega nsowera ate n'olaba abakyala abaali baterezezza bwe basika ebirenge abagenyi beewuunya nnyo okutuuka waka nga abantu abaali awo ow'enjogera embi abakutamya nange era abamu abawandiisi bamanyi okubimalayo ow'enjogera embi abayita babakutamya bwe batuuka awo obululu n'obukondeere obw'omu mimiro ne butta abamanyi sebonga ekiri awo nakyo kigeraageranya kukyali ku njovu ekavumba abagenyi bayingizibwa mu nnyumba era abantu ne bajja nga babalamusa mu bibu abasembayo okulamusa yali Jalia Nambozo yennyini n'abawala abalala 5 Julia Nambozo n'abawala abalala 5 abaali batunulanga enjuba gyeva sabona abagisu baba balungi Julia yali ataddemu busuuti eri omutunzi gye yamalirako amagezi ge gonna yali ataddeko amayinja agatemagana mu bulago agali ag'omuwendo ennyo baali bamukoze oluviiri abantu be baali batalabangako mu Mbale yali atadde empeta ku matu nga zirengejja era nga zifaanana n'olugoye lwe yali ayambadde yali ananise engatto mu kigere era nga langi yali yagala kufaananirako ddala n'olugoye lwe yali ayambadde ku mukono gwe ogwa kkono yali ananiseeko ebikomo 2 agali amatendo n'essaawa amakula abawala abo bwe baamala okulamusa abagenyi ne basituka ne bavaawo sibye bino era ddala sebo mukulika amakubo ne mukooya abantu kibyagala nze emikolo egy'okwanjula gyatandika era abagenyi abajja basombola ebintu ntoko ebyali mu bbuutu z'emmotoka zaabwe waliwo n'emmotoka eyali eyaloole eyagirako ente 2 n'embuzi embuzi baawaayo yaki Namboze yali yataagulwa edda Namboze ono yali yataagulwa dda teyagwana mbuzi okwanjula kuno ebintu ebimu byali bya Kiganda naye ebirala nga bikyukakyukamuko katono ebintu byonna olwaggwa ne baleeta ekijjulo makeke kyo toyinza kunyumya n'okimalayo waliwo bonna abaaliwo buli yavaayo ng'akinyenyeza mutwe ebintu bigenda okuggwa ng'obudde buyitidde ddala abagenyi bonna ne basalawo basule mu Masaba wooteeri Masaba sebo yalina wooteeri
Omukulu omu yagamba nti omukisa gw'amasaaba okugaggawala nagamba nti omukisa gw'amasaaba okugaggawala gwava ku malye. Oba ekyo kituufu? Kuba tulaba amasaaba olwakwata ku malye naye n'agenda ng'alinnya amadala buli malye lwe yalinnyanga nga ne masaaba alinnya kati masaaba nga mugagga muvundu ate nga naye sebo yali musajja nga yeeyaguza lujjo. Masaaba yali afunye Masaaba woteeri ng'eri mu Jjinjo muwa eyo mu Bugisuwa Embaale. Abagenyi era mwe baasuzibwa baakeera bukeezi okudda e Kampala. Baabasiibula bonna nga otaddeko n'omugole n'abantu abalala batonotono ne bagenda mu Masaba Hotel ate ne Lukoya Buto. Amazina ne gatandika nga n'amacupa ga bbiya bwe geesooza buli kiseera. Abagenyi okugenda okuva eyo ng'obudde bugendedde ddala buviiriddeko ddala eddiba. Olunaku olwaddirira olwo lwali lufudde kubanga abantu bonna baali bakooye nnyo n'omulo ogwabaliko baali tebasobola kuvuga kudda Kampala okuggyako nga baali bayoya lumbe. Olunaku olwo bwe baamala okulya ekyemisana olwo kusaawa nga 8 abagenyi ne bakwata kapyata zaabwe ne bakyusa okudda e Kampala ne Malye ne Sendoddo. Buli lwe njogera ku linnya Sendoddo baaba ng'aba naye ensi eno ne Sendoddo ne badda ekakira ku mirimu gy'abeene. Embaga ya Malye ne Julia yali yakubaawo oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri. Kale Malye ne banywanyi be baali n'ebbanga erimala okutegeka embaga. Byonna tebyalimu buzibu kubanga z'ensimbi zaaliwo ate ng'entegeka yokka ye yali yeetaagisa. Baatuula omanyi entegeka yeetaagisa embaga zammwe bannaffe abalina ku busente zimanyi okufa n'esente n'otagiraba ate tezitera kutunyumira ffe. Embaga zammwe abagagga tezitera kutunyumira simanyi lwaki. Embaga z'abagagga tezitera kunyuma munnange ola kuba batojjawo oli naye tezitera kunyuma oba ntegeka yenfu munnange. Kati baatuula ekakira ewa Malye enfunda nga ziizo byonna ne babikomekereza. Ensimbi abantu ze baasonda ku lw'embaga zaali nnyingi, zaali zisinga ensimbi ezaali zeetaagibwa okumala omukolo gwonna emirundi ng'ebiri. Akabinja k'abagole kaalina okubeeramu abantu 11, abagole bombi omwami n'omukyala, kalabalaba w'omugole omusajja yali agenda okuba kalabalaba w'omugole omusajja eyali agenda okuba omwami Crespo nsi yaleeta, omukyala muganda wa Julia eyabeeranga entinda eri ye yali agenda okubeera kalabalaba w'omugole omukyala. Ono no baali bamuyita Lydia ye yali omukulu ku Julia, yali mukulu wa Julia era ye yali eyamala dde okufumbirwa wabula nga tazaala. Kale obulungi bwe buli obw'ekito bwali bukyamwaziiranya. Yali mukazi ng'asomedde ddala bulungi ng'oggyeko nti Julia yali wa Luganda ne Lydia baali bamukwano nnyo era Julia yalonda Lydia okuba kalabalabaawe awataali kukikubaganyako birowoozo. Omanyi si buli muganda wo nti alina kuba mukwano gwo lwakuba ekyo abantu temukimanyi. Oli ayinza okuba muganda wo naye nga takoma ku kya muganda wo naye nga mukwano gwo. Kaakati munnange emperekeze zaali 7 era nga z'abawala bokka. Abawala 3 baali bava ku ludda lwa Julia, 2 baava wa mukulu Masaaba ate 2 abato baali bava wa Saamu Ntwatwa. Olukiiko olwali luteekateeka embaga lwasalawo engoye z'abagole era n'ez'emperekeze zigulibwe Bungereza. Bungereza? Akakiiko kaalonda abantu 4 bagende e Bungereza by'ebintu bya Malye. Eyaliwo ku ntandikwa y'ekitabo kino simanyi olaba we tuli. Bagenda e Bungereza mu kibuga London balonde engoye
Malye zagenda okwambala ku mbaga ye. Balonda abagole bombi, Kalabalaba w'omugole omusajja era ne Kalabalaba w'omugole omukazi. Era mu bbanga ttono abantu abo abana balinnya ennyonyi ne bagenda mu Bungereza. Balina okudda amangu anti ennaku nazo zaali zidduka kafumula mpawu. Ekyali ekirungi nti Malye ne Crespo ekibuga London baali bakimanyi bulungi engeri bombi gye baali basomeddeko e Bungereza. Amasuuti ag'abasajja bagagulaawo ku luguudo lwe bayitanga Oxforda weewaali edduuka eyatundanga amasuuti g'abakungu. Era okuva ku dduuka we baagula amasuuti batambulako ate katono ne batuuka mu dduuka eryali eryatiikiriva ennyo mu kibuga London mu kutunga engoye z'abakyala naddala ebiteeteeyi by'abagole. Omanyi Julia nga mukazi mwambazi nnyo era nga Mukama yamuwa ekirabo ky'okumanya engoye ezinnyumira abantu era ne langi ezituukira ku mibiri gy'abantu ez'enjawulo. Mu dduuka lye basookeramu basobola okugulamu ekiteeteeyi kya Julia eky'obugole. Ssebo nno kiri tekyali kiteeteeyi kuba nno ssebo Julia si ye yali akuze nga malayika bwe yakisuulamu ng'ogamba nti anaatuuka ddi mu ggulu bannange. Bwe baamala okugula awo ekiteeteeyi ky'omukyala ate enkeera ne bagenda mu dduuka eddala era eryali ery'ekitalo ennyo mu nnyambala y'abakyala. Eyo nno gye baagula ekiteeteeyi ky'omugole eky'okukyusizaamu n'ekyakalabalaba era n'ebyemperekeze byonna engatto n'ebirala. Ebintu byonna bye baagula gaali bukula. Bagendako ne mu dduuka eyali etunda ebintu by'amayinja ag'omuwendo ne bagulayo empeta 2 ey'omwami omukyala n'omwami ebyali ebya zaabu kumpi kalati 4 n'omusobyo. Ezo nno baazigula buwanana. Baagulayo amayinja ag'omugole omukyala ag'omu bulago mu kukyusa anti bwe yakyusanga ensinga ati nga gono agatemya oba nago baali bagakoze mu zaabu oba mu diamond. Awo nange saamanya. Naye sabbiiti eyo yonna eyasooka baagimala mu kibuga London nga bagula kino na kiri. Ebiteeteeyi ebirala by'okwanjula, engatto ez'emisono emipya, busuuti z'abakyala, engoye ez'omunda, empale empanvu n'ebirala kalonda yenna baabigula. Sabbiiti yaddako baagimala mu kulambula mu kibuga n'ebifo ebirala ebikulu mu Bungereza. Ebintu byonna baabiyitamu lwokyoyokyo kubanga ebiseera byali bibawalana. Malye n'asuubiza nno okuzza mukyala we mukazi we olulala okulambula obulungi Bungereza bwe bali babafunyewo akadde nga bamaze okufumbirigana. Oluvannyuma lwa sabbiiti 2 baasiba emigugu gyabwe okudda e Kampala. Olunaku lw'embaga lwe lwatuuka ndowooza oyinza okufumintiriza ekyali awo. Abagole baayambala okutonnya. Olunaku Masaaba, omukulu Masaaba ye yali omuzadde omusajja ow'Amalye era ye yayogerera ku ludda lwe. Bannange nno omukulu Masaaba bwe yali ng'ayogera yasengeka bulungi nnyo ebigambo era abaali bawuliriza ne bamatira. Minisita w'abakozi yaweebwayo omukisa n'abaako obugambo obutonotono obwali obunyuunyuntuvu ennyo bwe yasuula abagenyi. Omanyi omukulu ono yali mugisu. Olaba Oluganda bwe lunoonya. Omukulu yali minisita w'abakozi yali mugisu ng'ava mu kitundu ekyo eky'Embaale. Yaweesa nnyo omukolo guno ekitiibwa. Omuntu omulala eyayogera ku mbaga kuno ku mukolo kuno baali batayinza kuleka ye Ssenkagale wa kampuni eno Malye mwe yali akola. Omwami ono ye yali yayogera mu Lungereza Marby. Abantu bangi tebaamufuna bulungi so nga ate nno baaba yayogera bulungi nnyo era n'awaana Malye nadda ne mukati. Ku mbaga eno abantu baatonera abagole ebintu kamaala gwate bukabangali obubiri golooza byali bitono. Ng'embaga ewedde baalinya emmotoka zaabwe ne bagenda mu woteeri emu mu Mbaale omukulu Masaaba gye yali apangisizza yonna
Mukulu Masaba yapangisa hoteli yonna kumala ennaku 2 ku lw'abagenyi abaali bavudde e Kampala era n'akabaga akakomererayo gye kaali kagenda okubeera. Endongo zaavuga okukeesa obudde, amazina ne gajula okutta abamanyi, ebyokulya n'ebyokunywa abagenyi nga bawugako biwuge. N'enkeera era bwe gwali bannange pate after pate after pate after pate. Oyo ye Marie. Ku lw'akazooba ku makya abagenyi ne batandika okugumbulukuka nga badde ewaabwe n'abagole ne balinnya emmotoka zaabwe ne bagenda e Mweya Lodge gye baali bagenda okumala. Kale kano ke kali akaseera akalungi nagundi okujjulira na segundi ennanka naye kakati yali yabimanya dda Namboozo naye alimba. Kati wane wali akaseera akalungi bwe bagendera mu Mweya Lodge gye baali bagenda okumala akaseera nga bawummuddeko. Abagole okumala sabbiiti nga 2 baali eyo nga bataayayiza mu makuumiro g'ebisolo agali erudda olwo. Bakyusa obuufu ne badda mu Kampala ew'omukulu Saamu Ntwatwa e Muyenge eyo ne bamalayo amadaazi 2 olwo ate ne balyoka badda mu maka gaabwe ekakira. Enkeera olunaku lwali lwa kusumulula birabo byabwe entoko bye baabatonera anti nga bwe nakugambye ebirabo zaali motoka za kabangali 2 ezikubyeko obugule. Ebirabo bino Sendodo ye yali avunaanyizibwa okubireeta mu motoka ezo okubituusa ekakira mu nnyumba ya Marie. Ebirabo byonna gaali makula meereere. Bafuna ekisenge kiramba mu nnyumba yaabwe omwali mutasula muntu ne babitereka omwo. Omwezi nga guweddeko kasooka nga Marie afuna omufumbi w'ettooke. Ennaku ze ez'okuwummula zaggwako era nadda ku mulimu. Ate ye Julia natandika okutokoseza omwami ettooke anti nga yebba omukwano gubaziiranya. Ebiseera ebimu ebyolweggulo oba kawungezi bagendagako mu kilaabu ezaalinga mu Jinja ne banywamu obufumbo obuto bunyuma. Ate nga mu Gandaalo bagendangako mu Kampala naddala mu Uganda Club ne basinkana ku bakulu. Oluusi bagendanga ewa Saamu e Muyenga bwe yabanga tatambudde ne banyumyamu. Ewa Masaba engeri gye waali nga ow'omuliraano n'omukulu azaala Julia bagendangayo balirirwe mbonga ye Marie ate okwewuuba ku buko buli kiseera. Ate nga okutuuka ewa Masaba yayitiranga ddala kumpi n'ewa kitaawe wa Namboozo. Marie mu kiseera kino yali musajja ng'asajja kulidde nno ddala. Yatandika okunyumirwa obulamu bw'obufumbo bunyuma era muli n'atandika n'okwejjusa lwaki yalwawo ng'ofunye gw'oyagala ng'ofunye olubirizi lwo naye mulimu bannaffe abawasa n'awasa atali lubirizi lwe n'amufuuka mufumbukulamu abaana naye nga baaba naye no Marie yafuna omukazi omutuufu. Obufumbo bw'alina kunywa mwasa mukwano gwo. Kakati munnange Julia omukwano gwe yalaganga Marie buli kiseera mu mazima gwali tegumujjuza era nga teyejjusa. Kale abaagalana bombi ne babeera awo awaka waabwe nga tewali yadde ayomba naye bonna nga bassa kimu nga nkuyege. Abantu bonna abaabalabanga bagamba eddya biri kusooka mwana. Kakati mu bannaffe abalina amaka agadobonkanye mulabye naye mugume obwe muteme mwasalawo. Kati abo abaabalabanga mu maka gaabwe nga babeesiimisa olw'ezuula sigimazeeyo era nga nzira ku olwo.